kyalo Kasangombe mu Wakiso abazadde bali mu bweraliikirivu olw'omukazi Joy Nagawa akakkana ku baana baabwe n'abakwatirira mu mbugo. Mukyala Abe nga ndabatavaayo okuyingira mu nnyumba. Bwe nyingira mu nnyumba bamalako bwe nti eddiiro n'avaayo mu kisenge ng'asitudde omwana ng'akaaba. Nga guno simusaayi n'enkebera omwana wansi mu ssusu nga ndaba atiriika omusaayi ne mubuuza omwana omukoze eki. Batubuulidde nga bulijjo bwe bamuliimisa okutuusa lwe bamukutte. Tubadde wamu awo era tubeera wamu era mulekera abaana era Nakato we namuleka olwagira nagenda okulaba nga naye azza omusaayi nga kino tekinnagwawo. Nakato ye yasooka naye saakitwala nga nsonga nti saakimanya naye nga ye yabayina. Sigamba nti nno oba ayina sitaani yamwambala kuba kati bw'ogamba nti nno ayonsa omwana atali wuwe ate naye ayina owuwaayonka kiba kigendererwa kyekyo. Nga baddukidde ku poliisi baasindikiddwa mu ddwaliro okwekebejja omwana ne kizuulibwa nga yakoseddwa. Poliisi egenda okukebera omwana naye nti abazadde b'omwana we bali nti weetuli n'alugamba nti mujje mulabe kino kye tuyita virginity. Kino kye tuyita virginity mu mwana nga bamukutte bamubambye bwe bati naga virginity eno mugiraba nti gino bagiyuzizzaako kumpi yinki nnamba era omwana ng'omusaayi gukyatonya kubanga ne pampa gye bamusiba bagenda okugimugema atuse ku poliisi omukebera pampa yonna ng'ejjudde omusaayi. Ekisinga okubeeraliikiriza kwe kuba nti omukazi ono Joy Nagawa yakebeddwa n'asangibwa ng'alina akawuka akaleeta mukenenya. Omukazi oba amukebera nga mulwadde yangamba omwana kamuwe eddagala muzeeyo muwayiseewo. Omuntu yenna ayonka ebbeere ly'omukyala ayinza kuli nga mulimu amazzi ago oba mulimu omusaayi ogwo asobola okugyamu obulwadde. Kati nga kirekete ekigenda ky'omukyala ono ekigendererwa ki kirabika butafa yekka. We twogerera omwana yateereddwa ku ddagala erimanyiddwa nga PEP okumuziyiza okukwatibwa akawuka. Tulina sente za kusasula looya. Tubadde tusaba abeera ekitongole kyonna mu gavumenti oba kiriruddawa tusobola otuyamba kituyambe tufune obwenkanya mukazi oyo asiibwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukowo Esigire atubuulidde nga bwe batandise okunoonyereza ku mukazi ono. Okunoonyereza kwakoleddwa okumala ng'essaawa zino omukyalo ono yakwatiddwa alindirira okutwalibwa mu mbuga z'amateeka ku musango ogw'okukozesa eryanyi okukabasanya omwana ono omuto. We twogerera ng'omukwata akyakuumirwa ku poliisi e Wakiso ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.